Yesu oyo Katonda yamuzuukiza ffenna gwe tujjukira. Essomo erisooka lye tusoma mu bikolwa by'abatume omutwe ogwokubiri. Mu budde buli Peetero n'ayimirira ng'ali wamu n'abatume 11, n'akangula ku ddoboozi n'agamba nti, abasajja Abayisirayiri, muwulire ebigambo bino. Yesu ow'e Nazaaleeti, omusajja Katonda gwe yakakasiza mu mmwe olw'eby'amaanyi n'eby'amagero n'ebyewuunyo Katonda bye yamukozesa mu mmwe, nga mmwe bwe mumanyi, baamubawa, nga Katonda bwe yali amaze okukiteesa n'okukimanya, ne mumubonyaabonya, ne bamutta n'emikono gy'ababi. Oyo Katonda yamuzuukiza ng'amuwonya obubi bw'emagombe, kubanga kyali tekiyinzika ye kusigala magombe. Anti Dawudi yamwogerako bw'ati nti, Omukama n'amusimbangako eriiso buli budde, kubanga andi ku ddyo nneme kusagaasagana. Omutima gwange kyeguva gujaganya, n'olulimi lwange ne lusanyuka, n'omubiri gwange ne guwummulira mu ssuubi. Kuba tasobola kuleka mwoyo gwange magombe, na mutuukirivu we kuvunda. Wanjigiriza amakubo ag'obulamu, era olinjijuza essanyu nga nkulabyeko mu liiso. Abasajja abooluganda, muleke mbanyumize ku jjajjaffe Dawudi nga sitya, anti yafa
ng'alayira n'okulayira nti omwana owuwe amuva mu nda alituula ku ntebe ye. Bw'atyo bwe yalengera ebiri mu maaso, n'ayogera ku kuzuukira kwa Kristo, anti tiyalekebwa magombe era n'omubiri tegwavunda. Yesu ono ffenna bwe tujjukira Katonda yamuzuukiza. Abooluganda, ebyo Omukama yabyogera. Yesu obudde buli abakazi baafuluma mangu mu ntaana nga batya ate ng'essanyu libajjudde, ne badduka okubuulira abayigirizwa be. Yesu n'abasisinkana n'abagamba nti, mutya nno. Bo ne bamusemberera, ne bakwata ku bigere bye ne bamusinza. Awo Yesu n'abagamba nti, temutya, mugende mubuulire baganda bange bagende e Ggaliraaya balindabira. Baamala okugenda, abamu ku bakuumi ne bajja mu kibuga ne babuulira abakulu b'abasosolooti byonna byali bifuddeyo. Ne bakuŋŋaana awamu n'abakulu b'ebika ne beekobaana wamu ne bawa abaserikale ffeeza nnyingi, ne babagamba nti mugambe nti abayigirizwa be bazze ekiro ne bamubbamu, kale twebase. Ekyo bwe kinaatuuka ku mwami tetujja mutegeeza ne tubawonya omusango. Bo ne batwala ffeeza
ne bakola nga bwe baali bababuulidde. Ekigambo ekibuna mu Buyudaaya n'okutuuka kati. Ebigambo by'Evvanjiri eno bikomye wano. Abantu bakatonda nangera okubayozaayoza olw'okutuuka mu mazuukira Mukama waffe Yesu Kristo ak'omwaka guno. Okuva wetwagonza olunaku lw'Omukama olw'amazuukira mu ggulu, era yonna wiiki n'ennaku eziraddako 50 tugenda kuba nga twebuulira ku kyamagero eky'okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Kigambo kye bayita mu Luzungu multiple attestation. The multiple attestations, these are the evidences which are being always given to show and to prove that Jesus Christ rose from the dead. And these are mostly spearheaded by the empty tomb, where Jesus goes in the empty tomb and you don't find, where the disciples go and you don't find the body of Jesus. Buli yagenda mu ntaana n'atasangayo omubiri gwa Kristo, yagambanga ebintu bibiri. Abakazi abaasoboka okugendayo n'okuli mu twawulire nga bagamba nti omubiri gwa Kristo baguggyeemu, tetumanyi nawo nga gutadde. Kati olwali akituwulira, abasirikale baba bakuumi nga baweebwa etteeka okugenda nga bagamba nti omubiri gwa Kristo abayigirizwa be baagubbye. Ate nga ekyo kye bagenda boogera nga kimaze n'okusasulwa, basasuddwa basobole okuba nga boogera ekigambo eky'obulimba. Ne weebuuza nti abasirikale baba batya obujulizi obwo bw'okugamba nti omubiri gwa Kristo baagubbye ate nga we baali tebakuuma. Abajja okuba nti balangibwa okuba nti babbye omulambo tebaalina yadde kyakulwanyisa kyonna. Kuba ne bwe baali mu nnimiro y'Getesemaani baalina ekiso kimu, ate Kristo n'akibajja n'abagamba nti ekiso kyo mu nkanga, tudda kukozesa kiso kyo. So tulaba obulimba obutandika okusibuka mu bantu ate nga busasulire. Wabawo naffe olumu bwe tubeera mu bitundu byaffe bwe tulinga tetumanyi kwogera mazima. Oba naffe ntubuza obujulizi n'owulira mu kkooti nga bagamba nti fayiro baagibbye ebaddemu omusango gwo, naye ng'ate kye babbye nakyo kisasulire. Obulimba busobola okubeera nga bulangirirwa nti ge mazima. So amazima ge tulangira olunaku olwaleero tulina ebintu bingi bye tunuulira nga tugambye tuli multiple attestation. Tumaze okulaba entaana nga Kristo taliimu, ekyo kimala. Kyekirede ekyo tekimala. Kyekyali kiraga nti Kristo ddala yazuukira. Tugamba nti mwalimu bamalayika abaagamba Magadalena nti mugende e Ggaliraaya gye mulimusanga. Nabo bakakasa nti ddala yazuukidde. Naye ng'ekisinga obukulu mu kyo kye tulaba mu ssomo erisooka kye tuba nga twewulirako mu kitabo ebitume ebikolwa by'abatume. Abasajja bano abaali abatiitiizi, n'otunuulira Peetero eyali omutiitiizi ne yeegala Yesu Kristo emirundi 3, n'abalala bonna abadduka obayireku bayigirizwa abayigirizwa ba Kristo omu yasigalawo yali ewanna yekka. Yasigalawo mu 11 kubanga 12 yali amaze okwetuka. Then Yohana yekka yasigalawo ku musaalaba gwa Kristo nga Kristo alengejja mu bbanga. Yakikola nti Kristo yamwagala era n'amwegera n'ekyo n'amugamba olumambawo ate n'ennyaffe bali n'amugamba nti omutabani we. Wayekayeka yeyimirirawo yali oluvumu naye abalala bonna badduka. Naye we
bakomawo balangirira Kristo gyeffe kumugamba nti yafa tumulangira nti yazuukira twabadde naye era twayogedde naye teri muntu ayinza kukkiriza kumukubira bulimba baatugana okuwaayo obulamu bwabwe battibwe olwokuba nti boogera amazima nti ddala Kristo yazuukira kati aba amazima ag'emirundi ebiri oba ekyogero eky'emirundi ebiri abayigirizwa ba Kristo bayimirirawo nga boogera amazima nti ddala Yesu Kristo yazuukidde mu bafu ng'ate kye balangirira ge mazima ddala n'okuttibwa abamu babaayo obulamu bwabwe battibwe olw'ekyo naye ate tubeewo n'abalala abalina beyita amazima amasasulire ti abayigirizwa be babbe omulambo ne bakutwala. So Kristo atuwa enneema naffe etegera ekyamagero kino kubanga ffenna bwe twali tubadde teriyo omuntu yali azise muntu omulaba nga akomyewo teriyo omu yali alabe ku mufu kujjako mpozi olinga musezi naye bw'abanga si musezi toyinza kwe twali tuziise n'akomawo. So kino kitukuza kituyita ekyamagero kubanga si kya bulijjo nga okuzaalibwa kwe kwali okw'amagero n'okufaako n'okuzuukira kwe naye okusigala nga kyamagero. Tumusabe n'Omukama atuwe enneema ffenna ffe bajulirwa b'ekyamagero ekyo tulangirira Kristo oyo omukomere nti yafa n'aziikibwa ate n'azuukira ku lw'essako. Tumusabe n'atuwe enneema bulijjo y'okwongera okumanya okwagala kwe ate tulangirire amazima ameereere mu bannaffe n'okubeera nga tuwulira ku mazima bangi abamu tusirise ng'ate tumanya amazima ate abantu bafunira obwereere oba abalala ne babonaabona naye nga tutusirikidde amazima esobola kwogera amazima naye ate tutidde. So Mukama atuwa enneema etwema bulijjo okukuuma amazima ate n'okukuuma ekyamagero ky'okubaasa ya Kristo okuzuukirako okwezuukidde olw'okubeera ffe tusobole okubeera nga tumwogezaako bulungi era gyetubeera. Omukama abeere nammwe. bawe batuuke mu kwesiima okutamu kwabwe tubisabye nga tuza mu Kristo Mukama waffe. Mukama abeere nammwe. Muyimuse ekima. Twebaze Omukama Katonda waffe. Omukama kisaanira kuteekwa tuteekwa tusigabe mu tuyamba obuloko. Omukama paati obutuukirivu tetumunza bikakise wano. Okwebaza lukinda buli wantu kubanga Kristo Pasika yaffe atambiddwa. Inini ekaliga ddala akajjawo ebibiri ensi etuwangulira walumbe ng'afayidde n'atukiza obulamu bwe ng'azuukira. N'olwekyo ensi yonna weefayidana n'ebijjulo essimu lya Pasika eryebuza. Ab'amaanyi ab'omuggulu ne bamalayika ab'obuyinza bali mu mulimu okutenda ekitiibwa kyo aboogera obutamala nga bagamba nti Lord God Almighty,
Lamb of God, you take away the sins of the world. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us, O Lord, O Lord. Have mercy on us.
Kristo Kristo atyawo obulungi bamwezi mwina abakira ku magene y'abantu Nino msaidia kusaidia kutendaza chakula Mungu utakuwa Twegayirire abo wadde okutandika okutambulira mu kkubo ery'okulokoka okutaggwaawo ayamba okusaanira ennaku yo tubisabye nga tutamu Kristo Mukama waffe Mukama abeere nammwe tutabye emitwe gyaffe n'omusa kwa Katonda. Katonda yabanyulwa mu kuzuukira kw'omwana we n'abafuula abaana abawe omukisa musanyuke naye. Oyo yabanyulwa ne mufuna emirembe ennaku zonna abawe mufune n'obusika obutaggwaawo. Oyo bwe mwazuukirira nga tiisimu nga mukkiriza mubeere naye mu bwakabaka obw'omuggulu nga muyisa bulungi kaakati. Omukisa wa Katonda Oyinza wa buli kantu Paatiri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu gubakeko ab'ebise nammwe emirembe
Msaffe wedde tugamire Kristu ddembe. Aleluya, aleluya. Asura Yesu Kristo Yesu kira baca selawe wawe. Kasih malala wakumi manusia sana mereka bertana dia. Hidupnya bapa hidupnya dia. Punya ide sesungguhnya. Hidupnya bapa hidupnya dia. Punya ide sesungguhnya. Masuk hidupnya haleluya. Masuk hidupnya haleluya. Thank you.